otya? Ogamba otya? Oli bulungi? Mujebali? Mutya nno ku kyalo? Senga gyali? Maama Brighton? Gyali? Bulungi? Ku kyalo mutusinga kyeno? Baba, mpiseeyo mu kkubo eyo, kulya mweri ozzibu. Ngezo diitayita mu koona awo nga wazibu, era omwaka ogujja mulongoserongooso kwa kati ku kyalo nzalina ki? Nzalina ki? Emmotoka. Nzalina emmotoka. Kati bya ku Maama Brighton oyo, aje mubuuze, ajja kuzukuka. Mugano muyite, mugano twalwa bamuyita. Mugano walwa bamuyita wano. Obudde nina ki? Butono, time is o'clock. Kakati abadde agambye oba mwami ani amuyita. Mugambe nti mutawani wa Nsubuga akola ku terefayina ey'Obwakabaka bwa Buganda ova mu kibuga Kampala nze kati nze mubuuzaako ndabike nti ŋŋenda naye teekamu ku bwangu ng'omuwala alina obwangu bakuyisani Tina teeka amazzi galiwo ganasiimula emmotoka ajja mugamba yanguwe mulina ku mazzi njagala gakunsiimulira ku mmotoka kuno nga bw'ajja ojja kunsiimulirako yaddugaddemu kuulya mulina eby'ekyalo era sandize mu kyalo kuba mulikulidde kuno Maama Brighton bannange Medi bannaye senga ha Medi nze nkubuuzeeko ndi ku bwangu ndabira wa Medi ndi ku bwangu njagenda kibuga Kampala tuli bakibuga mugeze ate kati nkole tya omwana wange tondwamu konyo omukka muli mutya tuli bulungi ondabye nyongera nze nkanuke kase bannange engatto nze nkubuuza okirage wenawunya obwobo emyemyemye tonyongera kafuba kalala kamala wagula emmotoka nagigula wewale tukuza tusomesa abaana mutusomesezza maama mutusomesezza anange tukuzizza kanti ebintu bwebityo tubirabye nkubuulire abantu basomesa abaana kituufu laba emmotoka kati Maama Brighton olwo nga nze ndi wano olwonkuba kajambo katogerere wansi ekindeese nze nkubuuze nedda maama nedda togalawo bunti emotoka bagala batya bwe bati mbaddeyo nga neebase omwana zze aŋŋambye era kakati nsanze wano omuwalawo kakyako eradde nnyabo muli mutya eyo eno obuuka tebwatuuka obwa covid nga mumala gayola abantu mu ngalo muli mutya tuli bulungi obulamu bulungi otubuzeeko mbabuzeeko nga ndi mu kunoonya ssente era zigula bino era nabadde awo juzi kwe kubuuza omwana oyo akava Kampala nemugamba yiye mutabani wa Nsubuga Medi omulabakeyo mu kibuga taata waabwe sirabika mirimu gyenkola gya ssente mubeera bize mirimu gyenkola gyaki gya ssente nsobola bitegeera mutubuzeeko nnyo tuyitayitamu era lwempiseemuko nalina akataka kenagula awo ewana lugwamaawo baŋŋamba awo nga ku bukya abaŋŋamba abudu yeyantegeeza ano juzi kwakeberako nzije wai wano baŋŋamba mwali mwagala tunda mwabivaako temukyatunze naye mbadde mulwadde ennaku ezo ng'olumbe lunnuma obadde mulwadde lindako nina omuntu wempisayisemu nabo wano nga bwetugira mpolampola era wakuli era kati ndabe otusuulidde era munnange otusuulidde omwoyo olwa otusuulidde omwoyo kubanga era omulala alekayo mbadde njagadde nkuwe okulya otofaayo mbadde mmeguddeko nga ndya ate abagagga mubaboola toboola bagagga lyako kano kakeeki kati eno keeki giro lyako kakeeki mulimu ne kagundi kapike okamanyi giro lyako kwako kakati kyetubadde tusinga okusinga eno tetubadde bubi nnyo naye engeri kasukaali gye kali nti kalinnyamu n'amafuta galinnyamu tobisiimye ebyo era kale singa onteeramu kakiro ka sukaali sooka osiima ebyo byenkuwadde n'amafuta nago gabadde geereegamu ennaku ezo ag'ettaala
era nga nawo kati mwage motoka mugeetaaza kira mbadde ntegeeza gatta munnange nubali kuuma kyalo Maama Brighton munnaye tukikuumye ekyalo kino juzi mwami Senkubuge yafa Senkubuge ono waffe Senkubuge azaala bamaliya so twakamala omuziika emmanga awo ebukyoto nga kibinyo ebukyoto ova erigenda eggabula da enkulembe ntegedde odde ebukyoto twajjanga amazzi weebale nnyo ajuza awo yalwala katono awo munnange ne Senkubuge nga alina ssente maama Senkubuge yafa abaana bonna mu kibuga abaali abaana be babiri bokka be bajjako twakutunya ndo eyataimu akubira abaana yabula eyataimu ku kyalo kuno nga temunyanya yakwasimu wadde era ne ŋŋamba nti osanga munnange mukama bwatyo bwateze mugamba mutya gye tuli mu kibuga era bwe ntuuse wano nga mutuusizza wano munnange ennyumba eyo era kati kasitoze pozinga era onampaayo emitwalo ng'esatu nkasiigesiige kanyumenyumemukko ng'eyataatawo onogisiigirawo nga tebakubyeko kigundi kipande baŋŋamba mbu abaana abamanyi bino ebintu by'okusiiga babikola nga tekuli kipande omwana ono aliwa tina leetera omwana ekikopo ky'amazzi singa mbadde ndi bulungi toyinza kukyama wano notanya tina mbadde ndi bulungi bambi ku mmeeza waliwo ekikopo ky'amazzi omufukiremukko amazzi anyweko yanguwa oyo ye muwala wa Mugerwa asemberayo ddala Mugerwa mukulu wange mukuluwo muwalawo owaayo leeta amazzi nkwanjula eri omuntu ono Mugerwa yali omunyiwa omweri leko omwana ajja kuwulira nga neyanza singa amiina mwewale kuma bintu nga biyonjo mwewale kuma bintu nga biyonjo kizibu nnyo okusanga ku kyalo ng'ebintu bitukula mukuumye ebintu weebale kukitegeera mwewale kuma bintu kati mazzi gansuwa wakuba buli namazzi gansuwa era agafa ogamanyi tina bambi mukwano jangu singa ono muwala wa Mugerwa ddamu ombuuze wabuuzizza onoomwami bano baliwo Ssaabasajja gye bakolera mugambe ku terefayina yaffe bano bagagga okimanyi alina emmotoka nga nnya kati eno just notambuliza mubuuzeeko era dde nnyabo ogambe nti gwe Tina anoonyeza emirimu gimubuze emirimu tegirabika mu kibuga emirimu tegirabika era kasita nkulayo bwe nti ane ŋŋamba omwana wa mukulu wange awonye ono yagenda okufunira omulimu e Kampala era funa akaveera senga omulimu e Kampala ye gyagunoonyereza ne gumubula ono omwana aba mwannyoko siganye aba mwannyinaze ye wagunoonyeza ne gumubula katono ze nagujjawo mufunire yakalimu mubanya abagagga bo mu kibuga wasoma biki yasoma bino ebyokutunga babiyita batya fashion and biki yasoma biki yasoma fashion and design byebiki byakutunga misono webityo emirimu egyo nga mizibu kati emirimu egiba mizibu oyina omukyala nga omanyi byekibuga tuba bize senga nsobola kitegeera tuba bize nnyo ono afune mufunyi kaveera awo ogende naye lindako mutwale onswaza wamma ono ali mu kusaaga senga ombuuza ku ky'omukyala badde omwana wuuno mbunoki ojja nnonyayo no sengawe omulala omwana bwatu bwe yatuswaza ono ku mukolo kuziika kwa Sserunja kwa gundi Maama Brighton ng'ebyo bikyagana akaveera katike tugendewa omutwale ewange anaasobola ewaka ogambye tolina mukyala omukyala sirina naye nyabo tambula ogende tambula onviire tambula onviire kola bwoti nze nva Kampala eno muwala eva mu kibuga ompulira yingira mu nju eva mu kibuga tambula oyingire mu nju
teka mwezi yangu ezanguwa yanguwa kati oyina mukwawo omutwalo ogumpe Ma Brighton ezaki mbadde mpisewo buyise kubuuzaako tolekaana ati mbadde mpisewo buyise kubuuzaako nammwe muli bakopi ndinda maama muli kankebere muno mu motoka nga ndabe baki mulimu ekirimu kyonna ekirimu kyenkuwa munnange twaziika senkubuge ne tuziika senkubuge ne tutalya yadde akakyere ne batufumbira muwoga ali mu ebijanjaalo nga tulinga abakopi bafumbira ebijanjaalo kuli okuziika kw'abagagga kwe batufumbira muwogo sikulabangako kankuwe zino Maama Brighton zezirimu neyanziza zezirimu tozanja Maama Brighton ate kiki bwebaze siimako vuga motoka yo genda omusajja omukulu n'ovaamu nusu 10 lokka Maama Brighton n'amazzi gange